olwaleero omukulembeze wa NUP anoonya kalulu mu bitundu ebya Alubatongo ne bitundu ebyatuke naye Alubatongo yavuddeyo bw'abadde agenda mu bitundu ebyatuke amakubo gamulemesezza era bwe batyo ne baweta emmotoka zaabwe ne basalawo banoonye ekkubo eddala. Wabaddewo akabuguumiriro nga ava mu mmotoka ye ayambulamu engatto ajja yeetabe n'abantu ababadde bamulinze wakati mu mazzi. Kino nno kitaddewo akabuguumiriro, essanyu, emizira n'enduulu okulaba ng'omukulembeze azze yeetabe nabo mu mazzi gano. Kiwadde abantu essanyu kubanga babadde tebakisuubira nti asobola okukikola. Anyway, tugenda tunuulira olugendo olwo nga we lutambudde. Nga bw'olengerawo ng'ajjamu engatto, kabadde kabonero kalungi era akasanyudde abantu bambi ababadde bamulinze wakati mu mazzi. Tugenda tunuulira emboozi eyo. Olunaku olwaleero omukutu gw'amawulire ogwa NTV ne Nation Media bagaaniddwa okusaka amawulire mu Parliament. Era aba NTV abasakira amawulire mu Parliament ne kaadi zaabwe zibaggiddwako. Naye akoze nga leader of opposition olunaku olwaleero Honorable Muwanga Kivumbi ku lwa Joel Ssenyonyi bino abibuulidde amyuka speaker Thomas Tayebwa, era Thomas Tayebwa ne yeewuunya. Kino kituusewo kitya okubeera nga bagaaniddwa? Nsonga kyeganye NTV okuyingira okusinziira ku information gye tulina nti NTV yakoze nnyo amawulire ku mivuyo egyabadde ebukedde ewa speaker Anita Amongo mbu tebyasanyusizza bakulu engeri NTV gye yakozemu amawulire ago. Y'ensonga lwaki bammiddwa access okusaka amawulire mu Parliament. Ensonga nnyingi ezeetooloolera awo ze tugenda okubeera nga tukuwa osobola okubeera nga ozitegeera. Mu ngeri emu waliwo omuwala eyalabise eggulo mu katambi mulema okugulu okumu kuli mu kyuma. Muwala oyo ng'ayogera ayagala nnyo Bobi Wine. Muzadde ayina abaana naye omusajja yamulekawo ku lubuto nga lwa nnaku 3 olwa embeera gy'ayitamu. Omuwala ono emboozi ngisanze ne njagala nzije tugitunuulire ekyokuyiga ekigirimu, ebigambo bye yayogedde. Enkya ya leero omukulembeze nga tannaba kuva ku wooteeri we yasuze akedde kutumya muwala ono, era mu kutumya omuwala ono n'anywamu naye akacyayi. Tugenda nabyo kubeera nga tubitunuulira mu ngeri esingira ddala okubeera ey'enjawulo. N'ebirala bingi bye tulina olwaleero. Katukole bwe tuti tujje twolekere ebigambo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako mikwano gyange byonna gye musinziira okubeera nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Video gimpeere like eyakatwegattako, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi osobole okubeera ng'obimanya era nga obitegeera mukwano gwange. Njagala kutandika n'emboozi ya NTV ekoze amawulire ageewuunyisa. Of course tetusobola gamba nti nno mawulire malungi, geewuunyisa, gampona. Njagala tusooke tujjukire nti NTV yagobebwa okusaka amawulire mu State House naddala ewali Mwami Museveni ng'alina byayogera. NTV baagigoba. Mu ngeri emu mu lukuŋŋaana lwa NRM
olwali emunyonyo ng'ennaku z'omwezi 29 NRM yatongoleza manifesto yaayo era NTV bagigoba. Era Mwami Museveni we yali eruweero ng'atandise campaign, NTV abajjukira yavaayo ne tugamba nti tebasobodde kufuna bifaananyi, baalingiza bulingiza kubijja kuba abaddeyo. Dwaki NTV tugenda tuuka waawo? Katusooke ku kyaleero. Okusinziira ku statement efulumiziddwa gye njagala okubeera nga tusinziirako tutunuulire ebirala oba olyawo. Amakya g'olunaku olwaleero NTV n'abantu baayo bammiddwa access okuyingira parliament, newankubadde nga babadde balina ebiboogerako ebibalaga nti bannamawulire era nga byolekana mukutu ki nawa gye bava. Bano baagaaniddwa okuyingira parliament. Ebintu ne babibajjako okubeera nga bafunayo amawulire. Okusinziira kwe tujja amawulire gano, bagamba nti ensonga bano bagaanisa aba NTV kwe kubeera nga bakola emboozi. Mujjukira nti speaker ali unopposed, yazze tewali amuvuganyiza. Kati kisuubirwa ku mboozi NTV ze yakola ku speaker n'emboozi yali eva Bukedea ku kakiiko k'ebyokulonda, engeri NTV gye badde esomamu amawulire eyinza okubeera nga yeevuddeko obuzibu ne bammibwa access to parliament. Okategedde? Era bino nga birimu speaker ne deputy speaker. Kakati biki ebyali e Bukedea ebiyinza okubeera nga bireetedde NTV obuzibu? Ebyo byasoma tuweeko katambi ako ndowooza lumu. Nsonga nnambulu kufebawe awatali nsonga nnambulu kufebaweereddwa. Nafidde wano kuba ssaawa 5 kedde mu kifo kino okusobola okwewandiisa kibaweddeko bwe bagaaniddwa okusemberera ekifo we basunsulibwa. Bano era babakuumidde mu kifo kino nga tebabakolako awatali nsonga nnambulu kufebaweereddwa. Nafidde wano kuba ssaawa 5 bangambye nzije wano ssaawa 7 makati ga ssaawa 7 ne 8 bampandiise, naye ntudde wano nyenze eri nembuuza abapoliisi nti tukoze tutya okunyingiza muli ndabe ku returning officer, ne bangamba nti oli mu list 150 but I've been denied to enter because the security advocate is saying I'm supposed to get permission from the DPC. Ebyokwerinda bikedde binywevu nga ne bannamawulire bennyini bagaaniddwa okusemberera ekifo awasunsulibwa. Newankubadde talabikidde ku kamera zaffe, aduumira poliisi e Bukedea Emilio Rika atubuulidde nga bwe yafunye okusaba okuva eri akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Christine Eyu ng'amulagira obutakkiriza munnamawulire yenna eyeetantala okusemberera ekifo kino. Wabula tugezezzaako okunoonya Christine Eyu ayogerwako ne yeerema okukwata ssimu zaffe zonna ezimukubiddwa. Ekifo kino kyennyini ne Speaker wa Parliament Anita Among we yasunsuliddwa olunaku lw'eggulo, kyokka mu ngeri etali ya bulijjo y'olwamaze okumussa mu byuma bikalimagezi mbu kompyuta ne zifunamu obuzibu era emirimu gyonna olunaku lwajjo ne gitaataagana. Now, the tension which we have there in Bukedea is too much, but all the same, we are here. We stand for our country and we are following our constitution. Kinajjukirwa nti abantu abasinga bonna abavaayo okuvuganya Anita Among ono ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Bukedea bawawaabirwa mu kkooti ti si balonzi ba mu kitundu nga n'abalala baakibasibako nti si bazaale baamu.
naku ntono emabega ekibiina ki NUP kyayanjula omuntu omulala agenda okwambalagana n'amonk ku kifo kino wabula ono olwaleero musasi waffe akanze kumulinda alabikeko ku ssunsuliro nga buteerere era nga mpaawo kakati bwe kibanga kino kyebalanga NTV then eggwanga Katonda alisaasire. Empagi ezitambuza eggwanga ziri 3 oba amasiga. Kwe kuli essiga erya Parliament, kwe kuli essiga erya Judiciary n'erya Executive. Bagamba nti amawulire ye 4th arm eya government. Bwe banga ye 4th arm naye nga ejolongebwa bweti, kino kyabulabe eri eggwanga. Kino kyabulabe eri eggwanga. Kitegeeza waliwo okuzibira information mu bugenderevu ereme kutuuka ku bannansi. Lwaki oba oziba information oba oyina ebikyamu byokola byotayagala nseerabe? Kubanga waliwo gwe lwoyita bannamawulire balage byokoze. Lwaki lwobeetaaga obayita? Lwaki lwotabeetaaga ogoba bagobe ate nga waliwo kyokola? Kitegeeza kikyokola kikyamu. Kakati future ya Uganda eyimiriddewa mu dembe ly'obuntu, freedom of speech, freedom of expression. Uganda eyimiriddewa bisereba bigenda tutunula abamu bagenda ga kasita banyiga NTV bwe bava ku NTV bajewuwo. Ekyo olina okukimanya. Tubadde tuli awo nga Parliament egenda maaso. In fact yose noleeta akatambi ako. Mwami Museveni yagenda asasula bannamawulire obukadde 10,000 nga tetunaba kuyingira kampeyini. Abawano mu Buganda bakulemberwamu Joyce Sebugwawo. Joyce Sebugwawo yomu Mwami Museveni be yayitamu okunyiga FDC negwa ku ttaka. Kakati n'abamawulire kino azza kikola mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, Mbale, Duddawa, nga bonna agenda abawo obukadde 10,000 ateeka mu ssako zaabwe. Kino kitegeeza kino tekyali kyakuteeka mu ssako, kwali kuziba mimwa gyabwe. Temwogera. Era nzijukira yali Busoga n'abagamba nti abantu beeno mukozesebwa ab'opposition ne babawaayo obusente butono ne mwogera ng'ate mwogera bulimba ku gavumenti. N'agamba ekisooka muli baavu ate mukolera emikutu emyavu. Mbu n'abateeramu obukadde 10,000 basobole okubeera nga beekulaakulanya. Ffenna tumanyi zino ssente lwaki yali azibawa. To silent them. Tuweeko katono nnyo katambi ako, then tugende mu bigambo bya Deputy Speaker. Kakati waliwo emikutu egitali myavu nnyo, ng'era tosobola gisanga mu bujwanga oyo. Kitegeeza gye emikutu egitali myavu gisobola okwetengerera era gisobola oyimirirawo ne kubeera kunoonyereza mboozi ne gifacilitatinga oyo abeera agenda okuginoonyereza paka ng'ewedde. Kati ate binyiiza abakulu. Naye katugende. Leero Parliament already ebadde etudde. Bagenzo okugaana aba nation media nga Parliament etudde.
okutuula kwa parliament lop tabaddeewo Joel Ssennyonyi bw'aba taliwo akiikirirwa abantu nga babiri asooka ye chief whip John Baptist Nambeshe bw'aba taliwo ye Muwanga Kivumbi era Muwanga Kivumbi leero ayimiridde n'atuusa ensonga eno eri abadde mu mitambo gya parliament among tabaddewo wabaddewo Thomas Tayebwa era Thomas Tayebwa avuddeyo n'ategeeza nti yeewuunyiza nnyo okutegeera nti bannamawulire ba NTV Uganda wamu ne Nation Media Group abakkirizibwa okusaka amawulire mu parliament nti bagaaniddwa okuyingira parliament olwaleero ennaku zomwe ziri 28 omwezi gwa 10 era olunaku lwa 2 bagaaniddwa. Tayebwa okwogera bino nga bwe nkutegeeza nkiddiridde Muwanga Kivumbi okujja n'amugamba nti owaaye speaker bino biri bwe biti era Muwanga Kivumbi amutadde ku nninga annyonnyole lwaki bannamawulire okusaka amawulire mu parliament bagaaniddwa okuyingira ne kaadi zaabwe ne zitwalibwa. Speaker agambye sibimanyiiko. Deputy Speaker agambye neewuunya n'eddakiika eno mbadde simanyi nti ekyo kyabaddewo. Wanji? Okay. So agambye sibimanyi. Ne mu statement gye nasoose okubeera nga nsoma, in fact information eyasoose nga bagamba kyandibanga kivudde ku mboozi NTV ziyakola ku speaker ne deputy we Tayebwa naye okusingira ddala speaker Anita Among ku mboozi z'ebukeddeya. Now katufune ebigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi ku nsonga eno. The most credible media houses, the NTV, one of the most credible media houses, the NTV, which is accredited to cover this parliament. While they were reporting this morning, they were stopped to access this parliament and their accreditation literally cancelled. That's why I quoted that maxima. I understand the circumstances comes from the few coverages they've had, for which may have been discomfortable to some actors in this house, but it's their right. So, Right Honorable Speaker, as we go towards the election, tolerance, press freedom is so critical, and hearing alternative views, no matter how uncomfortable we are with them, they have a right to say so. So, my Right Honorable Speaker, as the head of this institution, I would like to bring that to your attention as why that is going on. It's a national concern. It's out there. It happened this morning. This is the people's house for which we fundamentally think, no matter the circumstances, the media should access this house. That's my... Okay, Muwanga Kivumbi ng'agenda maaso n'okubeera ng'awaayo okwemulugunya n'ebifaananako bwe bityo. So mbadde mbikubuulidde kyekyo ekiriwo. Lwaki NTV tukkirize? NTV wadde abantu bagamba nti ekolera bantu. NTV ekola okusinziira ku bumanyi bweteekeddwa okubeera ng'eweererezaako. Eweereza ekyo ekyandibadde ekituufu okuweereza. Ffenna tumanye emikutu gy'amawulire mu Uganda gyafuuka bisassalala. By'oyagala si bye bakuwa. Bakuwa gavumenti byeyagala olabe. Nga ne information bagijunguludde bagiyeemu amazzi. Olowooza nti kasita
amaanyi baagajja ku mwami Museveni ne kasitwala banga n'okwogera ku sipiika kitandise okukosa emikutu gy'amawulire. Uganda eyolekera akaseera akazibu eddala ennyo akakambwe akatali ka bulijjo. Ekyo mbabuulira nze mbagamba Uganda bwe tutegendereze ekyasobola okutuuka ku level eya North Korea ewa Kim Jong-un gye balaba TV egi twolekera mpola mpola. Mbajjukiza CDF ya summoning emikutu gy'amawulire gyonna era ne babayita basomesa engeri gye balina okukolamu amawulire. Kye simanyi oba ku ssomero twagendangayo kugenda kulya mberenge oba baagala kutujja ku bye twasoma batuwe bo bye baasoma bano b'amagye. Tetugenda kukwata mawulire nga b'amagye, ffe tetukwata mmundu, tuli ba mizindaalo na kamera. Oba kamera zibafaananira emmundu tezina trigger. So ensi eri mu kaseera ak'okusoomoozebwa nti gwatuula olinda amawulire akaseera kagenda kutuuka nga tolaba mawulire. Bajja kutuuka nga wakati oli mu kulaba mawulire nga kyateeka okuwaana ku mwami Museveni, nga kyateeka omuwaana era nga mawulire segment zonna ze mwateekamu osooka muwaana. Si nti abaana aba bakikola bakyagala naye okusinziira ku bigenda mu maaso. So okusoomoozebwa ko weekuli buli kitongole kikwatiddwamu kuba sikusuubira nti kugenda kubukedde olinde mawulire. Ojja kulaba komedi embaata eridde ginnaayo, embuzi ekombye mu kibatu kya kapa, omusota guzadde omwana azze akutte Bayibuli. Ebyo bimugenda okulaba. Genda ku BBS osuubire kusomera mawulire oba CBS bakyali mu kukankana. License bagitwala mu 2009 kasita CBS bagijjako ku lw'ebugerere. License ne bagibajjako bakagibaddiza tosuubira nti bagenda kuweereza amawulire. Ogenda kulaba nkaatu zaago. So twesabire esabire. Now bwe tubanga tuvuddeko eyo katweyongereyo tugende ku kasooli. Omukulembeze ayina waatuuse n'ava mu mmotoka agule. Njagala otunulire omukyalo oyo bamuwadde $1,000 naye nga kasooli gw'ayinawo wa $1,000. Osanga ng'oli azze bizinesi agitaddewo nga ya $1,000 ye capital. Nga capital $1,000 kwa survivingira. Okategedde? So tulabeko ka moment ako kanyumidde. Okay. Yeyo embeera ya kuvunyula ku musooli. Then njagala tulabe emboozi eno ya mwana muwala. Ayina okugulu kwa kyuma. Tugiwulirize. Saagala gibanyumiza, njagala tugiwulirize.
mutuweko omukyalo oyo oba mukyalo oba mwana mutuweko naye mukyala alina abaana. He or she slept and do that, borrowing on the streets. Please, viewers, you should not do that. You talk about the family. You have a children? Yeah, I have a child. How old is she or he? He's making 5 years, 1st December. You are the one looking after him? Yeah, I'm looking after him. Out of your small business? Yeah, out of my small business. Because the guy was like, even I tried to report to police, the police couldn't do what? Couldn't even turn up. Because of the what? Because of the leaders around. They just minimize us. So I had to just leave off and just take care of my child. You're not saying he was the dad? No. Actually, he left me when I was 3 days pregnant. And I tried to report to police. Actually, I still You had already got to this, eh? Actually, I was born like that. Me, I was just born like that. So I got pregnant when I was in senior, but the police didn't even help me. I've never benefited. I went there, but they didn't consider me. They didn't even consider. I think because of the government we have. But now, let's just try to change the what? The situation. Let's vote. Okay, thank you, Joan. Thank you, Joan. Thank you, Joan, for speaking to us. Thank you for sparing us. And I'm sure people will reach to you. People will see you. Wow. I like your story. I like your zeal. I like the love you have for the struggle. Yeah? Have you ever met him? No, not really. Would you want to meet him? Yeah. Speak to him. Huh? Would you want to meet the president? Yes, I would like to meet him. Huh? Yeah. You mean it? I mean it. That's what? I want to meet him, talk to him. Okay, it may be impossible for me to reach him directly, but indirectly, please, be there for us. Let's vote for you. We are there for you. Be there for us. When you go in the parliament, please talk for Uganda. Consider everyone as we are one. Thank you. The Uganda national flag right from the beginning of this campaign. Omuwala oyo nga bw'omulengerawo osobola okutwambusizaako ko katono ku gundi clip eyo waggulu. Mulema okugulu okumu kuli mu kyuma webale nnyo nga bw'olengeraawo yazaala omwana naye omusajja yamufumisa olubuto bwe yamugamba nti owaaye ndi lubuto n'amusuulawo olubuto yamufumisa ali mu senior 4 n'amulekawo yalabirira omwana yafaayo yamanya bwalidde n'ebiringa ebyo agamba nti yazaalibwa bw'atyo era bw'atyo bw'ali agambye ayagala okusinkana ku mukulembeze ayagala okumusinkanako ayagala bw'abanga amulabye abeeko byamugamba naye asembyaga nti kiyinza okubeera ekizibu nye ne bwemba simulabye atulwanirire ne bwemba simulabye atulwanirire atuwogerere atuyamba atulwanirire olaba omwana ono yes ayagala okusinkana omukulembeze naye agamba ne bwemba simusinkanye atulwanirire atuwogerere kikulu nnyo ekyo. Mbadde ndaba nsaba otutereyo ekifaananyi kino mbadde ndaba omukulembeze leero bw'abadde asimbula okuva ku hotel bambi baleese omwana ono omuwala oyo so kati ne banywamu akacyayi bonna era ne babaako bye bawayaamu mukazi wattu omukwano mungi eri enkyukakyuka ayagala nnyo Kyagulanyi ayagala nnyo Uganda ekyuke agambye bwe yagenda ku poliisi okuloopa nti omusajja amusobyako mu senior 4 ate tayagala na kulabirira lubuto poliisi teyamuwuliriza tebigikwatako tebamuyamba kyekyo ekifaananyi akatambi k'enkula ze kaabadde kaggulo nga bamugamba wandyagadde omusinkanako nagaye then olwaleero ku makya bambi afunye omukisa nasinkana omukulembeze we webale nnyo president tomanyi ssuubi lyowadde mwana oyo
tomanyi bulamu bw'omuwadde, tomanyi mutima gwe oba obulamu bwe obwongeddeyo bbanga ki. So webale nnyo webalire ddala. So kyekyo bwe tuba nga tuvuddeko awo nzikiriza twolekereko mu ggwanga erya Kenya. Mu ggwanga erya Kenya baateeseteese okwekalakasa kuula amalungi. Baagala kwekalakasa lwaki? Mujjukira bannakenya ababiri abaabulira wano nga bazze okubeera nga banoonyezaako His Excellency President Bobi Wine mukwano gwabwe akalulu okuli Bobby Njagi ne Oyo. Kakati bannakenya basazeewo ne batongoza kaweefube gwe batuumye wuuko wapi uwafe aliwa. Where are our comrades? Baganda baffe bali luddawa? Free Bobby Njagi, free Nicholas Oyo. Bannakenya basazeewo okubeera nga bajja okwekalakaasa okulungi. The red vist moment. Kakati bannakenya bwe bagamba okwekalakaasa, osooka n'obuuza baali bakikozeeko, n'omanya baali bakikozeeko. Ki kye basobola okukola nti kituufu basobolera ddala, n'ogaa kati tulinde ekiddako. Nina ekintu kye njagala okwebuuza mu kubula kw'abano abaana oba abasajja bano ba activist. Bajja mu Uganda, buli omu akimanyi nti bajja. Entambula zonna ziraga bulungi bwe bayingira Uganda, era ne we basemba okubeera we bali nga bali mu Uganda. Ekibuuzo kiri nti gavumenti ya Kenya lwaki esirise nnyo ku bantu baayo ababuze? Minisita wa Foreign Affairs we Kenya lwaki tavaayo n'ayogera ku bannansi ba Kenya abaabuze? Kakati yo Uganda yamaze dda okola statement yaayo nga UPDF n'ebitongole nga bagamba tebabalina mu custody yaabwe era tebabalabangako. Ekibuuzo kiri nti bano bwe basala ne bava Kenya ne bayingira Uganda, ani aba abavunaanyizibwako? Uganda. Buvunaanyizibwa bwani okunoonya abantu bano? Bwa Uganda. Nga Kenya egitadde ku nninga bannansi baffe baliwa. Kyekiyinza okubeera nga bano kibabuzizza babadde b'oppozinga gavumenti ye Kenya. Gavumenti ye Kenya eyinza olirakisinga ng'egamba owaayo abo nabo tubawonye. Kakati ate mu ye Uganda bandigambye owaaye katunoonye abantu b'ensi eno, Kenya tebifuddeeko banoonya. Ate ne kisanga ng'eye Uganda already baali tebazze ku mirimu gya gavumenti, baali bazze ku mirimu egy'okuyambako oyo ayagala okusigukula gavumenti ya Mwami Museveni mu buyinza. Kiteeka mu katu abasajja bano ne weesanga nga basobola okubula. Lwaki? Kenya ne Uganda abakulu abafuga amawanga gano bassa kimu. Kyangu nnyo okusirika bano ne babasaddaaka. Bino saagala weewuunye bibaddewo ne mu Uganda. Kibalama John Bosco manyi gyali? Tifenna tetumanyi. Naye nga Prime Minister yavaayo n'agamba amulina amanyi ne gyali. Kati bano basobola okubula. Kubanga gye bava babadde b'oppozinga gavumenti ya William Ruto. Gye bajja ne bajja okuyambako ali mu kuoppozinga gavumenti ya Mwami Museveni. Kati basobola okubulira wakati awo. Uganda egamba tebalina, Kenya tefuddeeyo, ne biggweeraawo. Abaana b'abaani ne babula. Obuvunaanyizibwa buddawa? Budde eri bannansi okuteeka abakulu mu gavumenti mu Kenya ku nninga ennyonnyola abantu baabwe baliwa. Kenya bw'enaawulira ng'omuliro gugiyitiriddeko ebuuze Uganda ebibuuzo, then Uganda eyanukule. Kyekyo ekiriwo mu kadde kano.
ku baganda baffe abaali basse okubeera nga batuyambako okuva e Kenya. Bategese okwekalakaasa ebinaava tujja kubeera nga tubibabuulira. Kale byebyo ebiva munda mu ggwanga erya Kenya. Bwe tubanga tuvuddeyo nja kusaba onzikirize Bobi Wine mu bitundu ebya atuke otuke mu bitundu ebyotuke ebitundu tebiringa kasaana kabonera oba luweero ebitundu ebyotuke gyabadde ayolekera okuwenja akalulu, amakubo mavundu, amakubo machaafu. Njagala tusooke tulabe clip eno abantu nga basanyuka. Bobi Wine avudde mu mmotoka n'ajjamu engatto n'asalawo yeetabe n'abantu abalinnye mu mazzi okulaga obumu nti abange bino ebizibu byammwe mbiraba mbitegedde tusobola obbikolako. Mutuwe. Alright, kano gagamu ku makubo agali mu district eno era nga lyerina ekkubo lye tulina oyitamu. Eryo lyolengera ekkubo lye tulina okuyitamu muganda wange. Lyeryo ekkubo eriri mu district eno lye tulina okuyitamu. Engera abaana ebalaga Kyagulanyi omukwano. Wano ly'ekkubo lino kkubo si nnyanja. Lino muganda wange kkubo si nnyanja. Lino president alina kukola ekyo. President ajjemu engatto. Lengera omukulembeze w'abantu lwaki ye ayitirawo mu mmotoka ng'ate bo abaana ba wano. Naawe fiti naawe mwana muntu ono n'eddogo site kyambadde tekusembera ddogo site sembera mbadde tukulaba Okay, kale buterevu nnyo. Eyo yembeera mukwano gwange nga bwebadde. Ekkubo lyasaliddwako amazzi naye kyebuuzibwa bwe lityo bwe libeera mwaka ku mwaka kuba ne mu kalulu akaggwa era bwe lityo tebaasobola kusalaawo era emmotoka y'omukulembeze namba puleti yagwa omwo. Namba puleti yasigala omwo. Katongereko ko tulabe. Nene wankubadde nga bino bigenda maaso n'emmotoka za poliisi zikwama. Sobola tuwa kukatambika mmotoka ya poliisi nga tetunnaba na kweyongerayo. Ya.
kale muyamba yaki yazaffe basobola okutwalirako singa obozziza omusango so kale ye motoka ya police then jagala tulabe embeera endala ebaddewo ku Kyagulanyi watuukire gana amakubo Katonda wange twongere ku Kyagulanyi awo naye era tewali kikoleddwa alright ekkubo bwe litulemesezza okweyongerayo nga emmotoka ensobola oyitawo n'eddala zino ennyimpi nga drone n'endala zisobola okuziira ate ne tutayitayo kuba amazzi gy'oyongera gye gakoma muganda wange okubeera amangi ekkubo lino omulundi oguweddeko era nga tunoonya akalulu akawedde emyaka emirala 5 emabega twalisanga liri bwe lityo era emmotoka nnyingi ezayitamu zafiirawo ne number plate UAY eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era yabuliramu amazzi ago gye buvuddeko emyaka 5 emabega naye era tewali kikoleddwawo okutuusa ekyo otuusa n'olwaleero nga yonna embeera bwetyo bwe lino lw'ensonga eyo tukyuse tweyongereyo Airtel ekola kyamaanyi okwagaliza Seefu Jani era ko akapande weekali oba oluguudo lufu oba oluyiseemu otya bo okwagaliza Seefu Jani tebakirinaako buzibu tugezezaako okuyitamu n'engatto zaffe ezo zulaba era amazzi gazijjudde naye nga twagadde tugambe osanga tunayitawo wabula embeera egaanyi era egaanidde ddala bwetyo tusazeewo tukyuke ate tuyite mu kkubo eddala. Thank you very much for welcoming us with warmth. Opoyi urumateko, opoyi urumejolo Bobby Wine, yutuwekane. Now we are supposed to be proceeding to Otuke, but as you see, this is the only way to Otuke. But like we always talk about it, and I'm sure the cameras have seen it and the whole world is seeing where we are, that the roads are impassable. We cannot proceed to Otuke through this place. We have tried to move on foot, but when you go further, it becomes deeper. That means the cars cannot pass, especially our lower cars. So we've decided to speak to you from here, and then we rush and use another road. What's the name of the? Amon Maha. Yeah, we have decided to go around and see to find a different way. But for you all who are here, I want you to understand. I don't need to tell you about the manifesto. I don't need to tell you that will help to open your eyes. Now this show has been completely forgotten. This part of Uganda pays taxes. This part of Uganda pays taxes, but look at the kind of roads that we have. This is exactly what we want to change. The state of this road shows you the state of the schools, the state of the hospitals, and the state of livelihood in Uganda. This is the same situation in Karamoja, this is the same situation in Busoga, and this is the same situation in many parts of Buganda and many parts of Ankole. Same situation. So for us to change it, we will need to come together. We will need to unite.
we will need to stop looking at tribe and looking at religion. We will need to look at the dream that we have, a new Uganda, a new president who is a Ugandan, who loves the country and do things like us who is from our generation. Now, I want you to open your eyes. The most important thing today is to open your eyes. They bring you 5,000 shillings, 10,000 shillings, and a yellow t-shirt. And after 5 years they do that. This is what you get in return. In this election, you have an opportunity to change this. You have an opportunity to change this, my brothers and sisters. We have a chance to change this. I request that we change it on our ballot. Yes, so when you're going for elections, think about this and know that it is Museveni that has done this to our country. This is how he wants you to live. This is how he sees you. He thinks you deserve this. I think you deserve better. And you can make that choice on your ballot. And I'm not doing this alone. We are together. We are united as Ugandans. Come here, Honorable. Why that microphone keep switching off? Toda mukujako microphone igwe. Omanye vitu vyetu mukogera. Come here, Honorable. Come this side, sir. Brothers and sisters, we are many. I'm running for president, but we have leaders all the way down. When you go to vote, look for the umbrella and take that umbrella. You will be voting for a better Uganda, for Uganda governed by a servant leader, and for Uganda that will value you, a united Uganda. Alright, Honorable, speak to them just very short. People power, our power, Apoy will be in a doa. Anami to go back to Kitian. Itinian will get yo at Tikere. A man can be looking at the slogan getting need protecting the game. And gain, I want to protecting it. Gain, I want to protect you. Lock people to gain, I want to protect you. Jokwang Dogwako, a man say Bolwani, Yami Wadoga BJB, me walk on a election put to Tundo. And to couple me one election to Utungi Puju, Bolly Boy Wine Tree, Bolly Robert Romula, Uganda, very Uganda chill. We get bully. Who are you? We will. Any will quit. Apoy will. I will never who can in. Apoy will plan near Bualeo. Apoyo Matek, Apoyo Tutuar. Thank you very much, my brothers and sisters. We are going to reach everywhere. We are younger people. We are strong. We don't get tired. We don't get angry. We are going to reach everywhere. I want to ask you also, reach everywhere. Take this message to everybody. Let the young people open their eyes. I know they're going to come to you with the salt, with the soap, with the sugar, but your country is better. We are the hope. Let us unite. This is our 1962. This is our own independence, the second independence. Let us come together. Make sure you encourage people to vote. Let us change this once and for all. Thank you very much. Let's turn around and go find another way. Sin.
blessed life. People power. Power, power. I am this bad man from Kamota. Everything we may do is all Kamota. And I'm straight up made it. I am this bad man from everything when we are the is up and I'm straight up made it. Thank you very Alright, ekkubo bwe lityo litulemesezza okweyongerayo nga emmotoka ensobola oyitawo n'eddala zino ennyimpi nga drone n'endala zisobola okuziira ate ne tutayitayo kuba amazzi gy'oyongera gye gakoma muganda wange okubeera amangi. Ekkubo lino omulundi oguweddeko era nga tunoonya